Gavumenti ng'eteekateeka okubbulula kampuni z'abagagga mu ggwanga abaweddemu nga mu kiseera kino boolekedde okufiirwa eby'obugagga byabwe ab'olulyo oluvuganya gavumenti bagitadde ku nninga ennyonnyola emitenderamu egenda okuyita wamu n'obwerufu okubbulula bano. William Kajoba akulembedde mu nteekateeka y'okutaba enteesaganya z'abagagga bano okulaba babbulula batya gavumenti annyonnyola ensonga zaabwe. Kyalibadde nga ekyokuzza abasuubuzi mu mbeera zaabwe entuufu. Simanyi bakyogera mu luzungu olutuufu. Ndi omu ku abo abaakosebwa. Abantu abamu balowooza nze mwogezi kyesinza gaana njogera. Abagagga bali mu 66 mu kiseera kino ge bakomba era nga balaajanira gavumenti wabula nga abamu ku bagagga bano bavuddeyo ne basambajja olukalala olwafulumizibwa Ssabbiiti ewedde nga bagamba nti bo tebalina buzibu bwonna era emirimu gyabwe gitambula bukwakku. Sisobola kuverifyinga kugenda kucekinga gwe bakubanja zino gwe bakubanja zino. In fact nze ne lisiti yennyini saagikola ki saagimanyako naye oba abamawulire bagifuna batya eyo babakola batya. Sisobola kuwakanya muntu agamba nti siri mu lisiti eyo. In fact omuntu agamba nti ali mu lisiti eyo gwe nnyinza n'okukkiriziganya naye kubanga yaiba yeeyogerera. Tosobola agamba muntu nti gwe bwenkulaba olabika olina omusujja gukuluma nga ye yennyini agamba nze sirina musujja gunnuma gwe lwaki mungamba. Bano batubidde mu mabanja olw'ensonga ezitali zimu omuli emiwendo gy'ensimbi eziggyibwa ku mabanja ga bbanka ge bagambye nti gakyuka mu ngeri y'amancoolo ne bafiirwa ebitagambika nga mwe muli n'abatunda ebyabwe mu ggwanga lya Sudaani wabula nga ne gye buli eno tebasasulwanga. Twagenda ne tutegeeragana nabo interest rate gye twalina okukolerako nga interest rate gye tukkiriziganyizaako twamala nakkaaya nakatugambe mweno keesi eyange nti abasajja bangamba 18% neŋŋaana ne bangamba kale katuke ku 17 neŋŋaana ne bangamba kale paka ne tukkiriziganya ku 16% nga tusse nno mugwawe baddayo babuuza bakama baabwe bitwale ennaku 5 bitwaleyo omwezi okutuze bagamba nti atukkiriza kale 16 ne tubala nga buli mwezi nina obaddiza katugambe kitali nanka miliyoni 3 buli mwezi installment yange kuliko amagoba ne principal ne bampa n'ekibala ekiraga okuva leero nga ngenda nsasula okutuuka okumala emyaka 7 gye nali ez'okuddizayo sente ezo nga nina kusasulanga installment za miliyoni 3. Banka gavana yakeera ku makya n'agamba nti nyongeza CBR era yo lwakyogera ekyo bakita central bank rate nolwagyongeza aba commercial banks ne batwongeza ate nno nze saabimanya nabbimanya kubanga ngenda okugira bwe nti nga ndaba baggyeko miliyoni 10 ngamba ate muggyeko zaaki zino muyina kuggyako 3 lwaki muggyeko tewamanya nti bayongeza CBR nga tutandika kutambulira awo nga twemulugunya nga batwala 10 abadde bajjako 3 nga batwala 10 kati nkubuulya buli mwezi banzibanga miliyoni 7 oba omuntu yenna ali mu kategole eyo kakati gwani oyinza kuyimirirawo ezo kwogamba nti nno omusajja sente zamwe wa musolo eyo 7 yali yaabwe. Wabaddewo okwemulugunya mu bannansi nga beewuunya lwaki bannamakolero era bannayuganda abaasooka okulaajana olw'amabanja omuli ssentebe wa Company za Spear Group of Companies Professor Sagoleni wava munno wamu ne Ssembuya amanyiddwa nga Ssembuule bano Kajoba ensonga yaabwe aginnyonnyoddeko bw'ati. Kubanga fe tumanyi approach ng'omuntu bw'otuuka bw'osaba n'ebiseera n'enkola gy'okozeemu buli kimu kirina engeri gye kitambulamu. Abagagga bangi tebaagala bantu bamanye nti baba banja. It's very very common. Omugagga aba musajja mwewulize nnyo. Mugagga ayagala kuba wanjawulo ebintu bye baba bikola biteekwa kuba tebimanyiddwa. Kakati abo bangi babikola eyo mpolampola ne batambuza ne bagira batya kati kibayinza okuba nga kye babagamba oba kyali ki naye ffe twaliro this time kyanjawulo ffe tugamba nti bannaye tidoboozi livuddeyo. Abagagga balaze akabi eggwanga keryolekedde singa gavumenti tevaayo n'ebabbulula oluvannyuma lw'okubeera nti
bakozesa abantu abasukka ebitundu 5 ku buli 100 ate nga n'amaka mangi gafuna ku bo kussa n'omusolo ogusasulwa mu gavumenti. Nze kyogera bulwatu ekyo ne banka governor nyizo kimugamba ng'atudde wano. They are going to be a total breakdown economy. Singa bakirekanga bwe kiri. Kubanga ekisooka amakampuni gaffe gano ge mulaba gakwatiridde abakozi bangi nnyo. In fact buli kampuni katugambe kampuni webekozesa abakozi 100. Buli mukozi alina abantu waakiri 5 balabirira. Alabirira nnyina, alabirira kitaawe, alabirira mukyala we n'abaana baabwe 2. At least buli omu alina abantu 5 balabirira emabega. Singa kampuni zaffe zino zigwa, abantu abo bonna bagenda kufuna obuzibu. Ate ekirala olw'okubeera nti nno kampuni zino nkozi ezitakeeranga nkya ne zoonoona ssente zaazo, ffe twakola ddiiru zaffe bulungi ne banka zaffe ze twalimu nga bamaze okubala ebibalo byonna ebyetaagisa. Bangi banyigirizibwa mu ggwanga wonna wabula nga bangi ku bagagga bano olunkulu lwe balina lubasingira embaga etanyumye. Kino nno ne kibaviirako okugumira ebizibu byabwe wano basabidde bannayuganda bonna okubeegattako baleme kuboogerera mafuukuule mu katyabaga ke boolekedde. Saba bannange bannayuganda bannaffe naddala bannange mmwe betwogera olulimi lwetufaananya mutuwagire mutubuwagizi temutusika kulaba nga twebbika kubanga ffe bamu ffe tweyamba. Abaana bammwe betukola nabo, baganda bammwe betukola nabo, bwe tunaagwa ne tugwendera ddala wansi eggwanga lijja kuba mu nnyanga. Kubanga nze bwe nkoma n'abala bangi abakoma, so nze mbeegerera bannange muleme kututema nteega na kutunnyika. Mutuwagire tuveeyo eggwanga litambule. Naye bwe mutaatuwagire abayindi n'abacyayina bagenda bitwala. Bino ebintu ebyange oli ne bw'anaavaayo okugula era ajja kugula mu ssente za banka era enkomerero era bajja mugira naye bamugira omulala ajja kutuusa ssente zinagwera ddala nga tewakyali banka muddugavu gwewa paka abacyayina bajje babitwala. Naye mujja kulaba kino ekibuga nga kirimu bacyayina beerenga be bannannyini bizimbe ebyo. Banka ya Uganda okwongeza amagoba abasuubuzi kwe babadde bawolera kibaviiriddeko okufiirwa ensimbi bya nsusso era wano bagamba nti singa embeera edda mu nteeko wakyaliwo omukisa bano okuvvuunuka obuzibu bwe batuubagidde okumala ekiseera.